kyatandikibwawo ga 15 ogwa 12 2004 kyenja okubasaba mutegeere waliwo ebibiina byenaabansobye naye nga byaliwo dda naye tujja kubategeeza emwaka ebbanga engeri nga bikomyewo naye n'ekyo okwata kagalaamu bwonna oba oyagadde ojja kitugolola otugambe nti ekibiina ekyo kyatandika mu 6 oba mu buwe kityo tekirina mutawaana naye nga tugenda kusomera ebibiina bino ntandise n'ekibiina ekya Action Party EP kyatandikibwawo nga 15 omwezi ogw'12 2004 kikulemberwa Ocheng Nelson P.O. Box yakyo oba giyita endagiriro eri 8401 kituula mu Kampala. Activist Party kyatandikibwawo nga 22/10/2007 kikulemberwa Ssebuggwawo Muyingo ne Bampinga Stephen. Endagiriro yakyo P.O. Box oba obogiyita 22/47/8 kituula Mengo Kampala we waliwo ofiisi zaakyo enkulu. Ngenda ku kibiina ekyokusatu Green Party BP kyatandikibwawo nga 13/10/2005 kikulemberwa Kasule Medilioni ne Ompoka Jeni kituula ku poloti namba 6 Cement Corporation Building. P.O. Box 3/252 kituula mu Kampala. Ezo zonna endagiriro ziri mu Kampala. Tugenze ku kya Congress Service Volunteer Organization Kisomenti Kosovo kyatandikibwawo nga 10/9/2007 kikulemberwa Sadamu Bisase ne Musa Mutiva. Endagiriro yakyo oba gitwale nti akaboksi 22/0/61 kituula mu Kampala. Ngenda ku kibiina ekyokutaano Conservative Party CP kyakomawo kakyo kyogere bwentyo nga 22/3/2005 kikulomberwa Mubiru Ali ne John Ken Luchamuzi ne Dr. Nyeko. Akaboksi kakyo kali 5/45 n'akalala kali 16/04 kituula mu Kampala. Democratic Party DP kyakomawo ekifo fenna kimo kyatuyoleranga nga tukyali mu bubuze bw'ebibiina nga kyakomawo bwe kyakomawo kyaggulawo nga 13/7/2005 kikulemberwa Paulo Kawanga Semwogerere ne Sebaana Kizito ne Dr. Obel Oto. Kati ndowooza
kikulemberwa Mawu. Kisangibwa ku poloti namba 3 William Street ku P.O. Box 798 Kitula mu Kampala. Farmer Party of Uganda ekyomusanvu. Basomera ekibiina ekyomusanvu FPU kyatandikibwawo nga 28 ogw'Okumi 2024 kikulemberwa Bomboka Nsiko ne Lubega Saviki ku poloti 5 Naggulu Drive akaboksi 33 24 Kitula mu Kampala. Forum for Democratic Change FDC kyatandikibwawo nga 16 ogw'Okumi 2024 kikulemberwa Johnson Ntalo Alice Aloso Kitula ku poloti 9 Entebbe Road Najja Nankumbi akaboksi 26 928 Kitula Kampala. FDC no mujja kulongoosa bwe bansobezza oba ye yabeesije mujja kukirongoosa bannakibiina oba banajja okuteesa mwenna naye nga nsoma bwinoono gwe tulina ku lupapula wano. Ekyomwenda Forum for Integrity in Leadership kiyite FIRU oba FIR kyatandikibwawo nga 13 ogw'Okuna 2024 kikulemberwa Emmanuel Tumusiime ne Enes Gerard Nabudere Kitula ku poloti 48B Ntinda Road Naggulu akaboksi 76 09 Kampala. Ekyo-10 Justice Forum kitwale nti gyebasema Jema kyatandikibwawo nga 22 ogw'Okusatu 2025 kikulembera Hussein Kyanjo Kitula mu Kampala akaboksi oba endagiriro eri 3999. Ekyo-11 Rebro Democratic Transparency gitwale nti LTD kyatandikibwawo nga 15 ogw'Okubiri 2025 kikulemberwa Sempebwa Hudu Mukasa ne Mukasa Zaidi Kitula ku poloti namba 2 Mulumu namba 21 Sunset Arcade Wilson Road ku kabox 33 235 Kampala. Ekibiina ekyo-12 Movement for Democratic Change MDC kyatandikibwawo nga 28 ogw'Omusanvu 2024 kikulemberwa Mutibwa Johnson ne Robert Kityo Kitula ku Balintuma Road Nakulabye akaboksi 795 Kampala. Ngenda ku kyo-13 Movement Volunteer Mobilizer Organization gitwale nti MVMO kyatandikibwawo 12 ogw'Okusatu 2025 kikulemberwa Nyabwogo Apollo oyo endagiriro P.O. Box 28 640 Kitula mu Kampala.
ekyokumi n'ebina National Convention for Democracy NCD kyatandikibwawo 28 ogw'ekumi n'ebiri 2024 kikulemberwa Kawuma William ne Kagemu Kituula ku poloti 86 Jinja Road akabox 25 35 emu Kituula mu Kampala nenda ku kyokumi n'etaano National Peasant Party NPP kyatandikibwawo nga 2 ogw'okuna 2024 kikulemberwa Sseggujja